Calvin Kayanja samuyise. Omala okulya n'opama mutoyi Calvin Kayanja. No nyampira abantu. Calvin Kayanja nakwita ku birthday yange yasembayo. Chewakola toilet kyatumala tojja kudda. Calvin Kayanja ino omuze gw'okumala okulya na nyampira abantu. Onyampa mu bidaala. So Calvin Kayanja mukwano gwe saakuyise. You overgas on functions. Kati saagala mumbuuze lwaki temunnanda banga nzunga mungenze kulaba ku mulwadde nsasula ki mu nsi eno omuntu atajjukira baamubeererawo muntu atalina magezi gakuuma nkolagana abeera mubi nnyo. Nze Kampala najja kunoonya ssente si kutambula n'abantu batalina magezi mu mitwe. Omuntu najja mu nsonga zo najja mu mukolo gwo nga gukulemeredde n'akwata n'akasente ke n'ateekamu gubeewo. Bw'otandika okunoonya likes kukujja ku mukolo gwo kw'otandikira okumuvumira. Bantu bange nze si pretendinga embwa ngiyita mbwa naye omuntu atalina magezi mu mutwe nze tammalira budde. Era nze nsasula busasuzi nti wankolera ki? Mumanyi wano waliwo abantu abalowooza nti buli omu anoonya mawulire. Nti bw'onaaba obulungi ojja kuvuma abantu, bw'onaaba obubi bajje. I'm not that type. Nze family yange yeemalirira okunteeka emagombe. Sikolerera ntaana. No. Bwe mba nakubeererawo oko ne ndaba nga mu mutwe gwo temuli magezi ne bw'ofuna ekizibu sijja. Tubadde mu by'amasanyu ne nkwata ne ssente zange ne nziteeka mu pateyo. Negoyingawo ono nga yali egaanye. Bwe watuuka okunoonya likes n'otyoka nti najja ne mbafuuyira. Nga n'abalala abazungu olwaleero abanoonya amawulire tebaaliyo. So mu nsi eno tugezeeko okusasula abantu. Mu nsi eno tugezeeko okuteekamu amagezi okukuuma enkolagana. Si buli muntu yenna nti ajja kunoonya mawulire. Mulimu abali contented mu bulamu nga nze Kayanja. Nze ndi mumativu nti family yange emala okunteeka emagombe. Mulambo gwange si gwa kusooka kuyita byalo. Temujje musonde tumuzza kyannamukaaka nno. Kati so ntunuulira nnyo yes mmala obudde bwange okulaga nti nnyoleddwa nsasula ki? Kumpe mulawo mulako obaddeko. Wama my brother. Beera ku ndiri awo naye nga kikuyigiriza enkolaganayo n'abantu. Wetwalira nnyo waggulu. Envumayo n'abantu n'abakubeereddewo no. Ne Katonda ono seba alaba. Ate nga ke kanakadde ke tulina okukugambiramu amazima. Omuntu ojjukiranga omuntu eyali akkoledde akantu mu nsi eno. Era kw'osinziiranga okumwawula mu balala. Ate kirungi tokikoze ku nze nzekka. N'ali enisikini n'abalala bakuwanda lulusu. Nenga kyekyo Katonda abikuyiseemu bw'aba ayagala. Nze sinyolwa. Kyewampisaamu kimala nenteeke mu nsonga ze ssente zange n'ovaayo olw'okuba oyagala likes n'oga nti najja kubafuuyira. Twajja Kampala kunoonya nsimbi buli omu na bizibu bye. Kyensasula ki okunyolwa? Kale ayagala ogenda ebweru okwepakasiza aba Star Favor Uganda Limited. Wama bakakasa nti akasente ko oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Beetaaga abawala n'abalenzi ogenda okupakasa e Kuwait. Mugenda kukola ma restaurant salala atandikira ku $1,700,000 paka ku $2,300,000. Category nga bakirina, ba waitress ne ba waiter, baba nabaweereza emmere, abaaniriza abantu. Mujje interviews zino zigenda mu maaso. Ojja kunoonya kuba Star Favor ku noti 76-4-17-45-27 oba noti 7 noti 67-26-84 genda kuba obafuna butereevu. Mujje mugende mwepakasize e Kuwait okuva ku myaka 21 paka emyaka 38.